Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwe atambula naffe ku mukutu guno ogwa Redzone TV naddala gwe yatambudde naffe okuviira ddala eri nga tukutuusaako embeera nga bwe yabadde etambula mpolampola ey'obunkenke abasajja kye babadde baagala okubanga batuusa ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde ava sayidi wali ey'ebulindo mu Kira municipality okukyalirako ku Council George Musisi. Ngenda nno okusooka nkuwe embeera nga bwe yabadde nga tannaba kubanga ate atuusibwako obulumbaganyi. Then ngenda kunnyonnyola waliwo abalabiddwako ekiri ekikesizo olunaku olwaleero bano nga balabiddwako mu ddwaliro wabula nga mission yaabwe ekigendererwa kyabwe n'ensonga lwaki bazze mu ddwaliro nga tennategeerekeka. Kugambye abasajja balabiddwako mu ddwaliro Ensambya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yatwaliddwa ekiro ekikesizo olunaku olwaleero abasajja nga mission zaabwe tezinnategeerekeka. Amasimu tegabava ku matu, ebigambo boogerera mu nkukutu, abasajja nga bali mu zimmasiki naye ekyomukisa omulungi basanze oboolyawo security nga eri alatimukko okubeera nga embeera etambula nga bwe yasobodde okuba nga etambula security neba nga esobola okutaasa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yalongooseddwa okugulu wabula nga sinaba kubanga ngenda eyo kugambye ngenda kukuwa ekyabaddewo ng'embeera tennaba kubanga etabuka ng'akyali mu maka ga Council George Musisi. Then ate nkuwe n'embeera nga bwe yazzeeko mu ddwaliro era nkubuulire baani bano abalabiddwako mu ddwaliro byonna mbikuleetedde mukutu gwa Redzone TV. Bw'oba tonnaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna kammiremukko katono nnyo ku lwendo lw'otuzzi nzije ne details zino z'otasaanye kubeera ng'osubwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, Redzone TV kwoli embeera bwetyo bwekyali gwe ampuliriza ku mukutu gwa Redzone TV nkugambye njagala kubanga nkuwa embeera nga bwe yatambudde abasajja nga bazze bakukutira mu ddwaliro okulaba nga bateekawo embeera naye nga kigambibwa wano bandibanga babadde bambega ab'ekitongole ekya poliisi n'ebitongole eby'enjawulo ebyandibadde ebikuuma ddembe. Ku Redzone TV wano njagala kubanga nkuwa details naye nga sinnaba kubanga nkutwala eyo njagala okutegeeza nti abaana generation eno ndalamukko omusajja oyo gwolaba oba gwe nkulaze mu bigaalubindi ebya bbulaaka agambibwa okuba nti yashuutinze obutambi nno mbuyina wano naye nga bwe nakugambye tubeera tuli restricted okubanga tubukulaga. Omusajja oyo okusinziira ku bantu bye bayogedde abamumanyi okusinziira ku byayogeddwa eri okuva eri abo abagambibwa okuba nti bamumanyi wuliriza ebyazze bino nga byakyamamukko. Omuntu omu yazze mu inbox y'omuntu omu mpuliriza bulungi n'agamba bw'ati, that guy is called Shadrack, my neighbor in Manyangwa B in Gayaza, he owns a church. Omusajja oyo golaba mbigaalubindi mbu ayina church ey'abalokole gye bayita Manyangwa mu bitundu by'e Gayaza. Era wano n'agattako he lost his son who was a police officer in that accident which happened, I think, in Mubende, where the police car overturned and killed prisoners and the police. Okitegedde mbo yafiirwa ne mutabani we era ne mutabani we yali wa poliisi oba mujjukira akabenje akaagwa saidi z'e Mubende emmotoka ya poliisi we yeefuula neba nga yatta abaagirimu. Kati okusinziira ku message zino ezazze okusinziira ku muntu omwera gwe bayogedde naye nga bamutegeeza nti oyo omusajja amanyiddwa era tumumanyi ono nno ng'agamba nti neighbor we era nti omusajja ono abeera mu kitundu kye bayita Manyangwa mu bitundu by'e Gayaza. Nti alina chaaki ey'abalokole wabula chaaki teyina linnya okitegeera nti era tamanyiddwako police station ki kwatuula nti era kigambibwa
abamu ku bamwetolodde banneyiba be bamwekengera dda nti ng'oggyeko n'ebyo si muntu mulungi nnyo, alina ebikolobero bye ebimanyiddwa by'azzaakola. Wabula ky'oba omanya ekisinza okukanga abantu nti alina kyaki, era kyaki ye teyina linnya. Olowooza kyaki z'abalokole? Sijja kugamba bwe ntyo olw'ensonga nti mmanyi waliwo abalokole abayinza okuba nga bawuliriza omukutu guno ku budde buno, sandyagadde kugenda eyo. Kakati oyo nga muvuddeko eyabadde komanda eyakomandinze gwampuliriza, kimanyiddwa nti officially munnakibiina ekya NRM kyokka ng'ate ali mu poliisi ya Uganda, era yaliko ossi w'empigi. Muliriza, yaliko ossi mu bitundu eby'empigi. Oyo gw'olabye eyabadde komanda eyaduumidde mu kifaananyi kyenkulaze, ndowooza ekiyinza okuvaayo bulungi ennyo kyenyinza okuba nga nkukomezaawo y'ono gw'olaba mu kifaananyi kino nga kigambibwa nti ye yabadde komanda. Kugambye ngenda kukulaga n'ebyabadde ku ddwaliro. Kati omusajja oyo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa January mwaka gwa 2021 twali mu kalulu, oba osobola okuddako k'emabega n'ojjukira bulungi nnyo ebyaliwo. Omusajja ono kigambibwa nti yalabwako, wuliriza bulungi nnyo, kugambye njagala tugenda empola, atannaba kubanga osubscribe nga kikole, teweetaaga kumisinga nga information nga tetunnaba kugenda ku byabadde mu ddwaliro, nga tetunnaba kugenda ku mbeera nga we yabadde mu ddwaliro ekiro ekikasiza olunaku olwaleero. Leader of Opposition yayogedde, njagala nsooke nkuwe bino tubijjewo. Kugambye kigambibwa nti omusajja oyo gw'olaba yaliko ossi, oba ayinza n'okuba nga akyali ossi owa poliisi ey'empigi, era nga kigambibwa okusinziira ku bamumanyi era okusinziira ku information efuluma nti yaliko ossi w'empigi, ye yalagidde ekikolobero kino kibeere nga kibeerawo. Bamuyita Twesigye Kayino Erias. Twesigye Kayino Erias yeesimbawokko mu kalulu ka 2021-2026, naye wano saategeddewo bulungi. Mbu yeesimbawokko mu kalulu ka 2021-2026 kyokka, ate nga wano nina information eraga nti mu kalulu ka 2021 era yali ali ku Mpigi, Mpigi police station nga ossi, bamuyita Erias Twesigye. Ono yakwatibwako ku katambi mu kalulu ka 2021 ng'akuba ekikonde eky'omutawaana ennyo eyali pulezidenti wa FDC obudde obwo. Omanyi FDC kati ebuzaabuza, simanyi ani pulezidenti mutuufu. Amanyiddwa nga Patrick Oboyi Amuriat. Kigambibwa nti omusajja ono yalabwako ng'amukuba eŋŋoomi mu kataago wano wansi w'olubuto, era amawulire gaakuba ng'ennaku z'omwezi 10 mwezi gwa January 2021 nti Mpigi police station OC ASP oba Assistant Superintendent Erias Twesigye captured punching FDC presidential candidate Patrick Amuriat below the stomach in attempt to subdue him during his arrest in Mpigi district area today. Wano twali mu kalulu eyaripoti nga baali bamuyita Siraje, no baali bamuyita Rachel Mabaraji, ng'alipotingira omukutu ogwa Daily Monitor ennaku z'omwezi zaali nga 10 omwezi gwa January 2021. Jjukira akalulu kaaliwo 2021 nga 14 January, kati zaali nga 10. Nti Patrick Oboyi Amuriat bwe yali mu bitundu eby'Empigi ng'agenza okuba ng'anoonyayo akalulu, omusajja ono yalabwako era akatambi kakwatibwa ng'amufumita ekikonde wansi awo mu kabutobuto. Wabula omuvubuka amanyiddwa nga Travers Baker, era ku lunaku olwo lwennyini waaliwo akayita eddakiika nga 5 ng'amaze okuripootinga nti Afande Twesigye ye yalagira abasajja abatemu mu uniform za poliisi babire nga bashuutinga. Kati naawo tuvuddewo, oyo omusajja omutegedde yaliko ossi, simanyi oba akyali ossi, naye ng'okusinziira ku information ziraga nti ate yavuganyaako, oba ayinza okuba teyavuganya naye nga yawanika kokko, yayagala kokko oba yalaga kokko ku interest ey'okwesimbawo mu bitundu ebya Rubabo County. Bwe ngenze ne nnoonya ku Rubabo County eno, nkizudde nga Rubabo County esangibwa mu district y'e Rukungiri, era mu Rukungiri eyo Western Uganda gye bazaala Dr. Kizza Besigye, wabula nga kigambibwa nti yalaga interest
ey'okwesimbawo nga ku kadi ya NRM ng'omubaka agenda okukiikirira Luwabo Kawunde, wabula mbu n'ateesimbawo. Ndowooza kwe kusigala ng'akyasaavinga we yasaavingira mu bitundu by'Empigi, ng'asaavinga nga OC era ng'ali ku ddaala lya ASP oba Assistant Superintendent. Era mu kalulu ako abajja ne beesimbawo waliko Namanya Naboth, ono nga yawangula ku kadi ya FDC constituency bagita Luwabo, Gambia district bagita Lukunjiri. Kwaliko Tulyahikayo, Kebirungi Mary Paula, ne kubaako Lwabatongole Rwesige Wilbur, ne kubaako Tushabomwe David Ndindirize, ne kubaako ne Nantukunda Peggy Morris. Be bajja ne beesimbawo mu kalulu aka Luwabo MP constituency. Era yawangula mwita Namanya Naboth. Kati omusajja ono alabika yali amaze okusteppinga down, kakati no nasigala nga akyasavinga mu poliisi era nga yalagidde ekikwekweto ekyo eky'okubanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayisibwa mu mbeera nga bwe wagirabye. Njagala okutegeeza gwampuliriza wakati nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu ddwaliro Ensambya ekiro ekikezo lunaku olwaleero twabikulaze seetaaga kubanga mbikuddiramu. Waliwo abantu abalabiddwako nga bwe mbakuleetedde mu busaakozo obwo nga bw'obulaba gwampuliriza. Kugambye oba tonna subscribe nga kikole, bw'oba tonna bakubanga otuwa ekigalo genda likinge ate obeere ng'oyambako information okubanga etambula. Abasajja abo baalabiddwako ku ddwaliro Ensambya. Jjukira twakulaze deployment ey'amaanyi ennyo bw'oba abadde otugoberera. Nakulaze kye tuyita heavy deployment ekiro ku ddwaliro ery'Ensambya ng'abasajja bayingiddewo, naye ate ng'ekigambibwa nti era abamu be bamu ku baabadde eri e Bulindo ng'ekikwekweto ekyo kikolebwa oba ng'obulumbaganyi obwo bukolebwa ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati njagala okutegeeza nti ku ddwaliro Ensambya abasajja abo baalabiddwako nga olaba mbatadde mu busaako w'olabye mu kifaananyi kiri kino kye nsoose okulaga. Kati nno bano ng'amasimu tegabava ku mitwe ku matu nga beebuzaabuza, abamu nga balina muleeya newankubadde oyo gw'olaba mu sayidi eri, ono ali ku sayidi eya ddyo ku screen yo ayina ekisawo ekyo ekijaketi kyabaddeko badge eya Uganda Police. Kakati gwampuliriza njagala okutegeeza nti bano wakati mu kulabwako beeraliikiriza buli omu era nga teri amanyi kigendererwa kyabwe, wabula nga kigambibwa nti bano bazzenga abasawo abamu nga bali mu zimmasiki tebakkiriza muntu yenna kubeera nga abategeera. Bwe beenyigisa amasimu bwe baagala okutuukawo babuulire babeere nga boogerezeganya n'omulwadde, wabula kigambibwa nti embeera yagoyinze conscious era ne babeekengera. Kyovulaba ebifaananyi byakwatiddwa ne babaawo okulabulwa, naye ng'abasajja bano babadde batuuse mu ddwaliro nga n'ekigendererwa kyabadde tekinnaba kubeera nga kitegeerekeka. Mukutu gwa Red Zone TV bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole, nyongera okutegeeza nti gy'okoma okusubscribinga information oba ogiyambako okubeera ng'etambula, buli muntu yenna n'abeera ng'ate afuna amawulire. Bw'oba tonna likinga kikole tugende mu maaso. Omukulu oyo gwe nkulaze ono sayidi eno, bonna kigambibwa nti abo bonna nga bw'obalaba awo bakozi ba police officer bayinza okuba nti bambega oba kye tuyita undercover, kubanga mission yaabwe eyabadde baleese ku ddwaliro Ensambya teyategeerekese. Gwampuliriza ku mukutu guno ogwa Red Zone TV, wabula mbadde nina okubanga nga kuwa obeere ng'ogategeera bulungi nnyo gwe atugoberera. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga nkugambye kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna. Bannange nataddeyoko ku mawulire olunaku olwajjo era abantu abatuwadde ku bubaka naddala obwabadde obw'okusaasira eri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nagezezzaako okubanga mbuyitaayitamu newankubadde embeera yabadde ya bunkenke nnyo nga sisobola kubuyitamu bwonna kubeera nga mbumalayo. At least kkiriza nga bwe ntera okukola bulijjo nti ku nkomerero ya updates ze mba nkuleetedde ntera okubeera nga mpitaayita mu bubaka bwammwe obuba bwasembyeyo okubanga ate buteekebwako. Nakulaze embeera nga bwe yabadde etambula nenkulaga emikutu gy'amawulire okwetoolola ensi yonna nga gitaddeyo ensonga eno. Comments nafunye nnyingi naye mukkirize mpiteeyiteko kkomu ezo entonotono, si zonna tinja kusobola ozimalayo. Kwagala yagambye quick recovery Mr President. In fact zonna message zabadde zaagaliza okuwona okwamangu eri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati ngenda kusoma busomi erinnya Kwagala webale kubanga oli message yatuuse.
Kauda Alisati message yatuuse webale kubanga kwoli. Najjuuko Esther message yatuuse bale kubanga ogoberera. Namala Feliste message yatuuse bale kubanga ogoberera. Aisha message yatuuse. Jane Zawedde Kigozi message yatuuse webale kubanga ogoberera. Lia official Jalia webale kubanga kwoli message yo yatuuse. Ashura Ukasha webale kuba kwoli message yatuuse. Ane Nakubulwa bano bonna babadde basabira president Sara aberenga ate asuuka mangu. Nakibuuka Chris bano nalabika yeddira ndiga webale kubanga ogoberera message yatuuse. Kyomuhangi Nora message yatuuse. Mutenyo message yatuuse. Hassan Raymond message yatuuse. Kadunabu message yatuuse. Kabanda Shiranga bulijjo message yatuuse. Olivia message yatuuse. Regina message yatuuse webale kubanga kwoli. Nanono Prosi message yatuuse. Margaret Najemba message yatuuse. Kabanda Shira message yatuuse eri president. Nakakande Zaina message yatuuse. Nabu Kenya Maureen obubaka bwatuuse. Lana Adanin message yatuuse. Boy Uganda message yatuuse. Asiati Nachide message yatuuse. Regina message yatuuse. Bira Ejje message yatuuse. Ono bamwise Naziwa Rashida message yatuuse. Kalule Joseph message yatuuse. Ashref Atman message yatuuse. Semakula Charles message yatuuse. Chiza Sara message yatuuse. Joseph Dewa message yatuuse. Nalukwago Oliver message yatuuse. Nakandi Banji mwanyina zenga bulijjo message yatuuse. Anet Nakubulwa message yatuuse. Moshaba Ryan message yatuuse. Chigenyi Ayub message yatuuse. Harith message yatuuse. Rita Nakachwa message yatuuse. Ononna abawanga byaba mama wange. Musheshe message yatuuse. Waiswa Fred message yatuuse. Hassan Raymond neyo yatuuse. Daniels nawe iyo yatuuse. Ono bamuyisani teyantereddeko linnya. Ono Mutawe Grace message yatuuse. Sophie Echo message yatuuse. Chinedu Prince message yatuuse. Fazira nga bulijjo message yatuuse. Tulya homwe Bosco message yatuuse. Mubiru Musa message yatuuse. Nakiganda Brenda message yo yatuuse. Ni ono Akankwasa Hamza message yatuuse. Margaret Tharingongo message yatuuse. Hadija Nampija message yatuuse. Ono yeisani Sega Wachiwanuka message yatuuse. Margaret Maringongo ono bamuse Patrick Mohomoza message yo yakutuuse bulungi nnyo. Nakate Vivian nga bulijjo message yo yatuuse. Waiswa Fred message yatuuse. Mutete Joel message yatuuse. Marilyn message yatuuse. Sarah Ruth message yatuuse. Hajati Shifa message yatuuse. Ndinzima message yatuuse. Mobiru Sulaimani message yatuuse. Tulya homwe Bosco message yatuuse. Rita Nakachwa nga bulijjo message yatuuse. Mai Nyakato message yatuuse. Kuteesa Hassan message yatuuse. Bannanga abamu amanya mazibu mukko naye ngenda kugezaako gayitayitamu nga sinaba kubanga ate maliriza. Mama Majera message yatuuse. Naswa France message yatuuse. Queen of Chagwe message yatuuse. Kaume Bashir message yatuuse. Joan message yatuuse. Kanani Media TV message yamwe yatuuse. Namutebi Hanifa message yatuuse. Lule Sadiki message yatuuse. Waiswa Fred Najirabye. Kalanzi Godfrey message yatuuse. Ni ono mulala Mama Kevin okuva Switzerland message yatuuse. Munaye twebaziza nnyo mami waffe. Hajira message yatuuse. Sempijja Muratan message yatuuse. Mochibi Maureen message yatuuse. Grace Nagawa message yatuuse. Bran Heavens message yatuuse. Maweji Hakim nga bulijjo webale kubanga ogoberera message yatuuse. Hadija Nampija message yatuuse. Ni ono Mutawe Grace message yatuuse. Nangobi Joyce message yatuuse. Wanyama Regan message yatuuse. Ni ono Semakula Muhammad message yatuuse. Juko Ignatius message yatuuse. Carolina Prose message yatuuse. Beatrice Namasa message yatuuse. Kuruthum Kayemba message yatuuse. Hadija Nampija nga bulijjo message yatuuse. Sekatawa Henry message yatuuse. Ni ono bamwise Mubiru message yatuuse.
Prince King message yatuuse. Message endala zaatuuse naye amannya agamu gantabuseekokko. Bannaye gwe sisomye ojja kunsonyiwa, tujja disoma mu updates eziddako. Bwe tutyo bwe tutera okikola nti abateekako obubaka tetutera kubeera ng'ate tubulekayo. Mukutu gwa Redzone TV bali kubanga okyagoberera byonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Egyo gye mbadde njagala okubanga ate nkuyisayisamu amakya g'olunaku olwaleero. Bw'oba tonna subscribe nga kikole tubeere ng'ate tutambula ffenna tuwuliziganye mu updates eziddako.